mu mwaka guno ogwa 2024. Ensonga y'okulaba bwe tugiyitamu naddala mu kkoweera ebyensimbi teyinza kulekebwa mabega era gitujja gikulembeza paka guno omwezi nga guwedde. Olunaku olwaleero nga tuteekateekera omwaka 2024 tuleese munaffe Newton Butereba tulabe bw'oyinza okweteekateekera okulaba nti oguyitamu mu kkoweera ebyensimbi ng'oli musanyufu. Abantu batera okugamba nga oli musanyufu ng'oyingira mu banka era ng'oli musanyufu ng'ova mu banka, ng'oli musanyufu ng'okutte mu mpale y'omu nsawo nga waliyo ekivaayo oba nga waliyo kyossaayo, ng'oli musanyufu nga waletiyo bw'ogisumulula wabaako obupapula obulina amakulu nga mwebuli buwera. Mukulu Newton Butereba, nsanyuse okukulaba ku BBS Telefayina eyaffe. Nange nsanyuse okukomawo wano wabeera waka. Weewaawo. Buli lwenzija nensanga abaami bano abaweereza Uncle Bob ne ttiimu ye. Yes, mbeera musanyufu nnyo bandaze ku mwami Ndugwa. Neeyongera okukyamuka. Weewaawo. Kakati nga butandise omwaka guno naawe tukyali mu wiiki ezisooka tugamba nti bwatu gutandise naawe. Njagala kusooka kuddayo mabega mu mwaka oguwedde. Nali nsoma ku tweets zo ezimu gwali mwezi gwa Novemba nga gugwako n'olangirira nti nze lwaleero lwenkomye okukola mu mwaka guno ng'ekyo buli omwaka omwezi mulamba nadduka emisinde nenzijja ku House of Wealth era nze gwasembayo okulaba gwe nalaba naye nga nsazeewo sikyalaba bantu naye gwe wakuba wali special nempitawo nensobola okuba nga nkusinkana. Njagala okunnyonnyola ensonga eyo. Omuntu atandika omwaka guno ayinza atya okutuuka mu Novemba n'agamba nti nze siddamu kukola paka ng'omwaka gwonna paka January omwaka ogujja. Mwami Morris neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Senga otunuulira enkola y'ebintu kiva mu kutegeka. Okutegeka kukuwa omukisa okutambulira n'ebitono by'olina. Kutegeka buli lw'obeera nga totegeka oba nga teweetegese awalina okukola ekitono weetaaga kingi. Kanku ekyokulabirako. Senga ogeza n'ogamba nti oyagala kugenda bweru, olina ekirowoozo kya kugenda bweru naye n'oteetegeka na passport. Kitegeeza nti bwe bagamba nti kiyiseemu leta passport yo tuteekemu visa ogende, olina kukola express double. Okitegedde ku nsimbi z'olina okuwaayo eyinza nova triple kuba ogyagala nakuzigwayo. Kati kasita teweetegeka weetegeke kusasula muwendo omunene. Era nze kyaneewuunyisa nnyo ndowooza nakiyigira Bungereza ekiyambye abazungu. Gwokimanyi nti no bagamba British Empire the sun was never setting. Eryo lyonna ogubangiriza ogunene Bungereza gwe yafuga ng'ekyali super power. Omusana gwali tegusobola kubula buli wali wanene nnyo nga bw'ova eno paka eri wonna w'Abangereza. Naye natunuulira n'enkola n'Abangereza nga neebuuza mukama bano yabawaaki ekyenjawulo. Omungereza yeetegeka. Kati kyova olaba mugenda olwana nabe entalo temusobola, bo beetegeka. Mugenda okujja ogezaako okunegotiatinga nabo. Gwokimanyi nti Omungereza bwe yajja wano ekirungi eno BBS Telefayina si ye yaffe Buganda Agreement ey'olukumi kitegeeza etuulira ddala wano etukwatako nnyo. Gwokimanyi nti omusajja eyajja asayininge baali bamuyita Sahara Johnston yali Omungereza almost y'omu nga yali mu kukubaganya ebirowoozo engeri gy'ayinza otwalamu ettaka lyonna erya Buganda n'alitwala nga ye Omuzungu ali omu kuba bo beetegeka ne bamuteekateeka. Yatuula eri ne bagamba naye kati tukoze tutya, amaanyi ga Buganda gonna gali mu ttaka. Oli Ssekabaka eyasooka yagaana obbawa ettaka yali mugezi nnyo Muteesa n'abaga nti oyo maama waffe bw'omumutujjako obanga ajjeeko asaze ebbeere ku maama w'omwana
ne bajja nga tukoze tutya ne bajja nga baluka. So okwetegeka kitegeeza ki nti otunulako mu maaso n'otandika okwebuuza kiki ekinaabaawo mu maaso era ojja laba kye bayita okubeera omugezi wisdom kutunula mu maaso kyova olaba nti taatawo oba maamawo akwesibako nnyo naga nti naye olubuto olufunye okyasoma yabeera emboozi gyali mukuwa ya mu maaso kye bayita amagezi kutunulako mu maaso ne weetegeka kati osemberera embeera y'omu maaso nti naye omwaka ogujja nandiyagadde ngende ebweru neetaaga ki passport neetaaga ki visa byammeka n'obinoonya ani ananyamba n'obanoonya obeera oli mugezi kwe kulabira mu maaso era bw'onoosoma engero 6 omusajja ffe gwe tuyita omugezi ennyo Sulemaani ate yatugamba nti n'alabya abagezi abasukkuluma ku bagezi yalaba nkolooto tuyinza ogiyita enswa obanga bw'onoolaba ndowooza tamite kyeki enkuyege yabitunuulira ebisolo ebiwuka ebyo n'abyewunya n'agamba ebitalina abifuga ebitalina kabaka biteekateeka bitya emmere ey'okulya walinga obunyogovu buzze kuba obunyogovu bwe bujja terifuluma kiswa kati neyeewuunya nnyo nti bitunula bitya mu maaso nebimanya nti kati wano tulina omusana naye obunyogovu bwe bunajja teryajja fuluma kati tutereke emmere ey'okulya nga obunyogovu buzze teryava mu kiswa so kitegeeza ki nti kiri kyogamba nti actually ingero 6 unagamba agamba yigira ku biwuka mugayaavu gwe fumiitiriza engeri gye bikolamu obiyigireko tebirina mukulembeze kabisa mukungu kabisa oba mufuzi yenna abikulembera kyokka byekuŋŋaanyiza emmere mu biseera ebyamakungula ne bitereka emmere mu biseera ebituufu mu mwaka okitegedde olituusa ddi okwebaka mugayaavu gwe ng'akugamba ozuukuke oligolokoka ddi n'ova mu tulo otwo otulo tutonotono n'okusumagira akatono obwavu awe buva n'okufunya emikono okuwummulako akatono obwavu obuli kutuukako ne sikasite ebbula y'ebintu obwavu buli kutuukako ng'omutemu era n'obwetaavu ng'omutemu okimanyi nti topiki yonna eryawo eyo ebintu ebyokukola omwaka omupya oba nziremu nga basomere bulungi kasome kuba yesho engero 6 kitegeeza otandika ku lunyiriri olw'omukaaga n'okomekereza ku lunyiriri lwa 11 werukomaawo lwagamba we wati kiri mu ndagaano enkadde n'endagaano empya endagaano enkadde proverbs enkadde yigira ku biwuka mugayaavu gwe fumiitiriza engeri gye bikolamu obiyigireko tebirina mukulembeze mukungu oba mufuzi yenna abikulembera kyokka byekuŋŋaanyiza emmere mu biseera ebyamakungula ne bitereka emmere mu biseera ebituufu mu mwaka olituusa ddi okwebaka mugayaavu gwe oligolokoka ddi n'ova mu tulo otwo otulo tunotono n'okusumagira akatono n'okufunya emikono okuwummulako obuzibu obukivaamu obwavu buli kutuukako ng'omutemu era n'obwetaavu ng'omutemu kati kankubulira ebintu ebivaawo nti omuntu asobola okukeera enkya n'agaanoga nti guno omwaka nkomye okukola mu gw'omukaaga kati nga bwolaba guno omwaka okuva omwezi ogwokubiri paka ogw'omwezi ogwokutaano ngenda basikoleera ngenda ba nconcentratinga ku misomo maliriza amateeka nsobola okwetegeka nemmanya nti eno emmere gye bajja oliyo ewaka bwe naaba wakutambulagana amafuta ge neetaaga bino bye nnina okukola
sina kuba na sente nyingi nnyo, sina kuba na bintu bingi nnyo okusobola okwetegeka, kuba bagambye nti ebyo ebiwuka lwe bifunye emmere lwe bigitereka mu mwaka ogwo birinde buli obudde, kuba bikimanyi mu bunnyogovu teri afuluma, mu bunnyogovu terina kukungula, n'emmere yonna tekula. Toyinza gamba nti no mu winter ng'omuzira gugwa k'osimba ebijanjaalo. Kati ebiwuka bikimanya na bitya nti kati winter ejja, bitunulako mu maaso nega obunnyogovu obwo oluli bwe bwajja twanoonya emmere n'ebula bwe bunadda. Kati bwe tubeera nga guli omwaka gwe emyaka gyonna gye tubaddemu tewaliwo mukisa gwe twafuna wano nga biseera bya covid okumanyira ddala nti ekyeya bwe kijja oyinza n'okwetta. Ekyeya ky'ebyenfuna kimenya amaka, kikukyaya abaana bo, kikugobya mu nju, kikukyaya buli omu. Kati gwe ekyo bw'oba wakiyiga n'oyingira mu 2024 nga tojjeeyo eri lesoni, ensi yo baagikolanga university efuba okulaba ekuddiza olupapula lw'ogudde, tekuwa lupapula lulala paka ng'oyise olupapula lw'ewagudde gye bayita retake. Kati bajja ne bakubuuza owaayi wayiga bwe batereka nti nyinza okuba saayiga nga bakwongerayo ekyeya nga sente zikubula paka lw'oyiga nti akasente akayingira bakatereka, si nti oba kangi oba katono, bakaterekako kubanga ekyeya kijja mu maaso. Baddamu ne bakubuuza ebibuuzo bingi, okolaganya otya n'abantu? Bw'oba ensi ogiraze nti okolaganya bubi n'abantu, ng'ensi eteekawo embeera nga weetaaga bantu, nga bakuvaamu ng'okitegeera. Kuba gw'obadde okimanyi nti poliisi bw'ekukwata bakusibako ekisangosango ne bakukwata, weetaaga surety. Oyo agenda okweyimirira wali. Naye gw'omanyi surety bye bamugamba nti ono tumuvunaana kino, nkitegedde, naye mu mateeka akkirizibwa okweyimirirwa, naye oyo amweyimirira alina okubeera nga akimanyi bulungi nti senga ono atubula gwe tukwata. Kati ekitegeeza waliwo lwe tujja okwetaaga abantu. Toyinza kujja na TV yo n'ekweyimirira. Naye omuntu ate kuba nga akwesiga ng'obaddemu ensimbu gyali okumala akaseera okusalawo n'akweyimirira wano. Kati abantu bwe tubagambye bakole emikwano, bo mu simu banoonyeza bagagga. Gy'obeera omugagga asobola okubeera n'obudde obujja ku poliisi emirundi ena nga bawulira omusango gwo nga bwayimirira mu kaguli. Kati olina okunoonyayo abantu naye nange kambeereko mwesigwa eri Senkubuge, Mukiibi, Alani ne Dennis. Abasajja bano kambeere beesigwa mu maaso eyo gye sitamanyi bali neeyimirira. Okitegeera ekyo n'obeera nga okyo, naye ekyo kiva mu kubeera nga oli mu 2024 n'olowooza ku 2025 26 27 28 29 kasita ekyo kikulema oba ojja kufuna okulemera, ogenda kusasulira omuwendo. Tugenda kuwumulamu bwe tudda nkyali ne Newton Butereba, tuli mu programu Zuuka n'Ensonga, tutunuulira okweteekateekera omwaka ogwa 2024.